Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba atwajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda nkale raba olwaleero nkuwa amannya gano n'ebigakwatako omanye lwaki watuumibwa erinnya eryo. Kabugo ne Nakabugo. Amannya gano gombi g'abantu abeddira enkima bajjajja ba Buganda ekyo toyinza kukyerabira munnange nga gava mu kyambalo ekikulu ekya Buganda olubugo. Kabaka bw'akisa omukono okufuna anaamuddira mu bigere omulangira amusikira amala kubikka njole kabugo omulangira kasita abikka akabugo olonga Buganda efunye kabaka. Mu kabugo kano mwe muva amannya Kabugo ne Nakabugo olubugo olutono ate nga lulungi oyinza okuluyita akabugo n'olwekyo Kabugo ne Nakabugo gategeeza olubugo olutonotono ate nga munnange lulungi. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.